y'omu ku bannayuganda abagenda okulwanira emisipi egya Africa mu lulwano olutuumiddwa Battle for Africa olugenda okubeerayo omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Ono nga yakiikirirako Uganda mu mpaka za Olympics agenda kuttunka ne munnansi wa Tanzania Ejeni Kanyange mu buzito obwa kilo 60 oba buyite bantamweight. Nanziri agamba yatandika dda okutendekebwa nga yeetegekera olulwana luno olugenda okutegekebwa ku kisaawe ekya Lugogo Indo Stadium era agumiza bannayuganda nga wagenda okuluwangula. Enjawulo y'amaanyi nnyo okutwaliza wamu kuba nasemba okuzannya mu Novemba w'omwaka oguwedde era nga nazanya musipi gwa Eastern Central gwa ABU. Tegwali mwangu naye ate gwali mulungi nnyo nti ate gwandaga nnyo ekyamanyi ekyokukola okulabika nti ate ntuuka ofuna omukisa okuba nti qualifying ozannyo gwa Africa era nga ku mulundi guno mulina suubira kyamaanyi nnyo. Munnayuganda omulala agenda okulwanira omusipi gwa Africa ye Stanley Mugerwa, ono ng'agenda kuttunka ne Mwinyinze Ngeye nga naye munnansi wa Tanzania. Bano bagenda kuttunka mu buzito obwa kilo 72 oba buyite middleweight. Tegenda kubeera challenge gyendi cause bembadde nzanya gwe nsembeyo kuba abadde azanye ku fight ebweru era abantiisa nnyo ng'omusajja abadde afuluma wabweru n'azanya abasajja b'ebweru ne bagamba kasita twambala gloves ezimu ne tupima ne weight y'emu kyekimatalinga. Opponent wange nze gwe nti ali omu weight. Once I make the weight ebisigadde nsobola obyekolera. Catherine Nanziri agenda kulwanira omusipi ogwa ABU female bantamweight title ng'ate Stanley Mugerwa agenda kulwanira omusipi ogwa ABU Eastern Central middleweight title.